Popin Media. Ono mnugo kubetinga kunywa. Ewa mbuze usiko mbuza wali bala na betingi. Nomugwe kitana mu nyumba ekyenkondo na kitunda. Ne mu TV na kitunda. Muzeyi omwana tabuza na kitaawo. Kyakubiri ofubye okubeera ng'olabirira omwana omu. Namugamba bakubeti bakubwalaji. Nzija kuja kweteza na tusuja kuteja oya kwagale. Bakumwenge bakubeti. Yagana. Abantu babagobya waka uweze 18 bakugoba bugobi. N'ogenda nga tolina wodde kwantu kwolina. Tata otolina womuvunanira olina amagulu otambula amaaso gawulira oliyo n'omwabira mu mbuga. Tata otumukwate muteke mu kkomera. Tata olowooza onoofuna omukisa. Kitegeeza oli kujuya kitaawo. Tata omusseemu ekitiibwa. Naffe twagala bazadde baffe. Saagala mwana ayisa mu kitaawe maaso. Muze wano bamanyi bulungi. Ensi yonna emmanyi kwetu. Kasi twayisa tata wo n'omutyobula n'otobula nnyoko. Ekkomera oliyingira buyingizi. Tewaliwo kuwoza wadde. Saagala olina olugumugumu kati obusikambu kujjeeku. Mutegeke mulonde obusika omuki. Omulala obeerewo ng'omwana otegere kitaawo. Wanga obusika omuzimu gukuliko gwagala kukutuuza bakutomeza bakuteeko mu bukyamu mugende waki batuule balonde omuwala bwaba bateekako wanga wantu waliwo kikuwa tolina bwannannyini wano. Kiki ekikulowoozesa mu ggwe nti ogenda mubiitinga mu bigambo by'amateeka? Omwana ono tawuliriza. Nze ndi musuubuzi wa diweya. Mwana kusoma nimwe akajinga yakola siniya uliza tata mu katata ayogera kati yakola P7 nafuna 13 balimfula obulenzi nga mpojja kutwale mu holiday etugenda tukwa kodi nga tubere kwa diweya ngatayagala ngosinga sindike embuzi tugende nagenda nemutwale kugema kwa liko gundi university waliwo secondary yawo nemuteka kugema nasoma senior 1 nafuna second grade nasoma senior 2 nagenda mu third grade tugenda mu senior 3 batema nafuna emira musanvu nebatema niko kusoma kuganja tudde wangu adiweya tukula kwa diweya niko muganti kajinga lete gundi embazi yeri ya 7 mbika tamanyi bei yayo tamanyi wegera mukaita magaleri tamanyi wegera nokutambula emyaka yote kati mukusanvu kwa diweya diweya sura aina cyane tachategera basanga senzi mutaongezo azijamu najja siti ya siri buku musanga cyamwita cyamwe sibo mwana najja siri buku ero yabo ajiri kula kwati babegera ero je komero nazo siti nganya nataka msawo chema mugana nataka msawo chiro nagana wandi kati kolini abati 10 tutekeni watu wetu nakabila mikwano ji wodi yao siti ze kuduka sabe bintu ya simite sawo tongeza nya kuzeli siti nokwa mtawali kambita yakala kwa tawali kambita tawali kambita kwa bono nekuzo mkono kuno gwani mtawali simtawali toka kuduka leno ni siti ninya kabuli siri yavude sira bawo kumbe siti azijawa abegiri wani bisikikira nimuka bakajenga wa aduye gani okunyo kwiga kabule motoka uvuge motoka omusenyi wa neno tukala kuduka wa neno ntikale tata nekwata myo nchukumukulu nengwa fuwaji nitaka kuduka wa yeye nekwata sente emitwalo gani mitwalo ya 3 nuka kameti ye ninjimukwasa nekwata muka saji tomeza mpya nejo gokola kamfune benfamili abayize kuvuga motoka mukono divugo jingo vuga ogenda kujana kuvuga motoka jiregera atiye kunamanga sente adamu beti napo tatuka yiwa yagize motoka gero kitacha ategera nimukajomo kajojo kozi bakatso tasatisimbulawo nanga mukatene nenyo tiso kibiti nengandeka nengula katiba katono ka elefu nengamwa kudukawo bavuga kudukawo kamwe kusimbulawo nangamba ate elefu sigisobola yo bageza media sumye jimokaja sigisobola ya automatic
Kyoti nina na maika yange. Baita kwa idi mugaba. Kwanza maika yugero jivuga. Nkwasa lisumuzo. Nkubuza. Twachiriwa akona maso. Bacha akona maso. Nimuga akona wote kwa boti. Asimba mulo kampola watu gatu hapo ya danji. Ya kubishenge. Ya mnajasa mtabana gasa. Sikize yali agirawo. Eto nekiva nunga temur kakozi kule miti nekiva kecho. Kati nekula ndiwo yendala yajirawo ne sawo. Nendeka mwana naze mwana ngole na mwana nanzo madiwe na pajiwe mwana nanze kuzala. Netero kwa diwe nawe. Nemulita nekatoka debutana. Nekule mbijine myangu jikomerera. Netaka wa buliti. Nentekawo bikirundi bino nitakudukawo. Nemuga akonza ebintu bino bikuwa no mukazi. Nito ya tunde neto ya capital wabyo no mukazi onovunanyizibwa. Tuna ngeli bino kujjo kusinjiko sinjiko kumiro. Abo bakole mitwale satu yako mtwalo ogu. Bwana mwasenze okulyanze. Atina mitinga jikwa mumgajo wayi. Kasa kusoleme ebintu. Sente ya kusomulenja. Sente ya kusomulenja kwanza onji ye avudawo. Emtije wedewo bitizi wedewo ya kusomulenja. Tati sente yazola kusigalo. Sasa kwanza impata jezigeyo. Kwanza mbona kubuya kwa bakabita wedewo kana mutala. Myezi ibiri. Ungasema watu wanakusikia kile kusiko lo yesinde kudomba kule chikole ne watu sanda tonja sija kwa nawe natwa kwa nakutuka ngamugoba mugoba akakunya sala kwa domeka butabo ya wole ligamba tuvudawo batu yakataka ngoja kwa diwe ya tata kwa diwe ya tata kwa diwe ya zomondo kwa zali chiri nga kaza kwa rosi njerere nangere wabanga numu wana ungashitegera kuba bigu ongoba tuvudawo kali batuke eri busika tava kwaji tata nze mama wange yafa mugaga nnyo tatanga mama yataka potize apenda ndakanza nge ndepoza wange kozo onti nga bantu lako nnyo namanyi manji nnyo nakoze ndagano jiyo nakwate ndagano zawa poti ya milioni 10 zeri kuyalawo poti ya milioni 15 ajina milioni zali 10 atuna kwa simu hata taina yo mutabya kwa simu no bamwa isi badondora bamwa milioni 10 abadira bali yakuza zategera ngamwasende ono mnugwe kubetinga kunywa atawo musemo kitibwa tatawo omubye tosoma toyagala kusoma mulima kutawanya nafu wano tatawo okusinziza ku busika obwakuweebwa yabukuwa omukulona anjulira nti abasajja abasinga babadde bakwata abaana baabwe ne babateekayo ne bamala ne bakomya ebintu agambaze mukulu wange tatabo yabadde yakomeza ekintu kiri yakunda akafa ko mwana ono mukulu wange point eriwo tata wakuwadde tata wakufubyeko tata wo alinga ayamba okubeera ati obeerawo nika kati opangise ekifu tokirimiddemu namwe muwuziza wano mulimu kimuli mulimu mwogo nga wamanyi mwogo namusimbamu nemuleka omwo ali muddo yasoka lasima kaitunsi musoka kimanye chali mu mwanya kujjo yakujide mwanyi nalisikwata okunebuzaako yaje za simba nasima kutaka zonna ngaziba ziti navaawo nataka mukaitunsi yamukola timira ku masimu asuti yamukola yana zika mutoko yenna nokutunda kutuze kuti adamu ngende alamu ya mwana mubi ampira ku masimu bate mti ku 5 yabe liko poluwe bamuka batemi 5 turuvo obonya kitaawo navaawo ngenda kutwala ebulabula kuli misemu nasimba muka etuno dasama muogo ne kasoli oyo moko kasota mukola moko yamukola negazira munsiko tata wuyo agamba mpe ebintu byange n'abikuwa obituuze byonna bino biridde oli mu betting kichozaako tata wo naakugulira emmotoka okole agiwadde bantu babweru agamba omwana wange kabeere mu adiwe yeenu tata woyo okusinza ku bwemulaba mu kubala kwe tata bwasanga ennyumba nga ngisiize bwenti eno ennyumba mulimu bwonga agamba agindekedde newankubadde nga mba nina okumuwa ssente n'ennyumba osobola wakitawo oyo kanamayoga nga mbuzi olinawo kyokoze kakati ekibanja kiri engeri gye batakwogerako nno bakusikiza njagala baddemu balonde omusika waabwe oba bateekako omukazi bateekeko omusika gwe bakuggyeko osobole okuwummula kubanga naddemayo bakutekamu omuzimu gwa jjajjaawo gukuliko okutunza ebintu nzole mukulu wange yatuleka kitaawo wesigwa omuzaala nangamba gweokuba omusika tona gwe wazaala
Kyakubiri omukulu ambuulidde bulungi nga njala wano tusome ekirango. Omusika wange gwe nnoze ye gundi. Toliimu nga kitegeeza bano baatuula butuuzi ne bagamba ono luza n'abugaana n'agamba waakiri balonde omuzzukulu. Kati bali ne bakulonda. Kati waliwo n'abayita basenga bonoono ne batuula nga gwo baawulamu. Kyakubiri ne mbagamba obusika babwezze. Kubanga obusika si bintu. Banno bayingidde kukomera bulijjo wano. Oyinza osigala ekayunga essaawa zino nga wetunoonyereza ensonga zonna. Era twagala ne betting oweeya mu kumuvaako ne Warajja okumuta. Tunuulira kitaawo wuli. Dda wansi, sikugambe kudda waggulu. Toddayo kutuula waggulu. Obusika tebuninnyisa kitaawo ku mutwe. Njagala oyogere eddakiika ntono tuvaawo tugenda. Onoyogera leero oba nkuteeke mu kkomera tunabiddamu ku maani. Yangu otumalidde obudde bungi ate ensonga emaze nedda ku okoze eki? What did you do to him? What him? You hurt your father. Taata wo obwongo bwe wabwonoona.